Mukimanyi tewaliwo muntu awagira Museveni nga talina kikolobero mu nsi Uganda mu bantu abanene. Nyina fayiro abantu bulijjo gye mumbuuza. N'olwaleero ensi temanyi ani yatta Moze Radio. Mumanyi omuntu eyatta Moze Radio? Kenzo yatta Danis ku mapeesa. Kyova olaba tava ku Museveni amwinako fayiro y'okutta omuntu. Kamiliyoni yatta Kalamagi. Tasobola kuva mu NRM lwakuba alina ekigenge. Bebe Kulu yatta Moze Radio. Bebe Kulu yatta Moze Radio. Bebe Kulu yatta Moze Radio. Kyova olaba abo tebalina gye balaga kuba bwe beekyusiza bwe bati ne fayiro zonna bazirina. Naye awo kansimbewo akatinsko ke ŋŋende ku bino. Kadaaga bino nja kubiddako olulala. Bino ebintu byange byensimbyeko akati mbijjukira abeeruka ya sinnabeerabira. Luka ya next week nga ndi settled nzija. Oyo omusajja yagoba abaana ba Nuupu mu katale n'atunda omudaala gumu guliko abantu bameka omuntu mu mwezi akolamu ennaku 4. Nzija. Leka mmale okuva mu bino. Kakati ne bano mbaterese Bebe Kulu nkuterese ku nsonga za Moze Radio. Kadaaga Museveni mweraliikirivu nnyo ne famire ye ne ba mafiya be. Kadaaga yafuna abasawo abatuufu ne bamuzza engulu. Kadaaga n'afuna eddagala erya ddala n'afuna ne antidote baakifunye bulungi nnyo. Era mbu Kadaaga omulaba atandise okuddako ebbina. Kadaaga kati yatandise okubigula si oli abadde Kadaaga yatandise okubigula. Kadaaga yazze buto. Maama nnyabo. Olaba Kadaaga luli obadde osiba Gomesi nga tolina bbina kati kofunye ebbina otusse busi. Okimanyi nti nno Kadaaga atandise okudda engulu. Kati nno ba Museveni baakitegedde nti yafuna abasawo abatuufu ne bamuwa antidote ali mu kwejjanjaba. Kati Kadaaga wulira. Friday togisukka. Friday eya wiiki eno. Leero lwakumeka si lwakusatu. Leero lwakumeka bayiza we. Leero lwakumeka. Mumbulire nno bannaaye no mujja kumbulya kuba nze sikyamanyiwa wendi. Nze olaba ne bino byenjogera byonna sinako kyemmanyi. Mukimanyi ekyo? Wulira. Leero lwakusatu. Wulira. Kadaaga Friday togisukka. Enkya lwakuna. Bw'aba si Katonda kuyamba nnyo okuyita mu security alert zino. Olwokutaano toluwona. Kadaaga gwe omu ku batagenda kuwona lwakutaano. Mwina meeting ku lwokutaano mu State House. Toli ekintu kyonna. Totuula mu ntebe gye bagenda okukuwa, tuula mu ndala, totuula mu protocol. Protocol gimenye. Menya protocol. Togoberera protocol ng'otuula. Tolyayo ekintu kyonna. Genda ne masiki. Ebyo byotandise okubigula bigula.
ekirala bateesa okuziba surprise return of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mbu waliwo surprise gyayagala okukuba eggwanga bulukukire bubulukukizi mu ggwanga Uganda bwati okusinziira ku intelligence yaabwe. Kati beekengera nnyo olubuubuuto lwa Congo. Olubuubuuto lwa Congo olwo bagambye waliwo surprise attack, surprise return of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bamaking sure nti baziba borders zonna, gaps zonna bazizibe, baclosing gundi borders zonna mostly eza Congo. Kubanga mu nsi endala bamutegedde ku bisaawo ebyeri. Bamutegedde Rwanda balabanga bamaze dde okukavalingawo, Kenya bagikavalinze, Southern Sudan eri covered, Tanzania eri covered, yabesefusi gye bali biki kati problem eri Kinshasa. Congo okuyingira awo so sobola okubaawo surprise attack. Kyagulanyi mbu n'alabikira mu kibuga Kampala according to their intelligence. N'alabikira mu kibuga Kampala nga ku makubo tekuliko security, nga surprise attack tebalina gundi yonna, tebalina bwe bafulumya bimotoka byabwe, ate tulina okuggala amakubo gonna. Banasimanyo ekintu ky'amakubo mukijjukiro oba mwakivaako. Mwe mujja kuddaawo yalayidde kyo mugamba bwe muziba amakubo nga yalayidde tebagaziba tegeeziba. Batya mbu His Excellency Kyagulanyi agenda kulabikira mu Kampala olunaku lumu. Tuggala amakubo nga tebalina bwe bayita tubasooke. Bo babimanyi kyokka ate mmwe mulinga ababivaako. Mwabivaako oba muwuddiisa balinga mukyabiriko. Banene mumala mubeera nga mwabivaako mmwe. Namwe mbamaze. Boda za Congo muhoza abagamba bakwate boda ya Congo eyo bazibikire nga tewali na mmese esobola kusala kuva Congo kuyingira Uganda. Ebola ali bwati. Museveni ne Muhoozi bamaze okukaka n'okukkaanya ne Buganda. Bino si byange byabwe. Bamaze okukkaanya ne Buganda ne Mayega okukkirizisa Abaganda nti mu Uganda mulimu Ebola. Babadde bagamba nti nga bagamba tumaze okukkaanya ne Mayega agenda kukituyambako ekyo kasita Buganda eyogera Kampala ebeera tinkyaddamu kuwakana. Era mulinde Mayega agenda kujja ogundi okweyogeza ebyo ebintu. Mukoddomi wange kakati gwe naawe oli omu ku bawakana. Oyinza okuwakana n'ofiira wa Ebola. Gwe si gwe w'embogo. Ab'embogo mwenze mbawasa. Oli mukoddomi oli wa Lugave. Oyo abeera baba wakojja wa ssenga wange. Kati wamma tolabaawo. Nze baba wammwe bwe mbagamba nti waliwo Ebola abeera waali. Nalabako ne kagundi kana akasajja ke kani katambula nako. Akanyarwanda kakawuki. Era nako keeyogeza nga Mayega. Wamma Saabagamba wano. Saabagamba nti ngenda babamba. Wamma si yeggwe gwe mutabani w'omugenzi wamma yeggwe. Kati kawuki mbu yeegomba Mayega. Kale banne gwe tewamunyanga eri omuntu eyeegomba Mayega nga Mayega ye lolomodowo. Omanyi ebintu gwe Mayega byakola ekiro gwe. Walabako Mayega ng'ali mu nnyumba yaabwe n'empuga e South Africa kye baakola abawali South Africa. Oyo Mayega gwolaba oyo. Mbw agenda kujja atusomesa Ebola. Nze leka nsirike. Era ekirala kye baasibiddeko olukoba sente bafulumiza sente okugenda ku TV stations ne radio stations okwongera okusomesa ne talk show zonna zidde ku Ebola. Then ekirala Ministry of Health bagigambye etandike exporting locations ezenjawulo ng'eraga y'abalwadde ejjeyo k'abalwadde etandike n'okusuula ku mirambo
aha era bannayo olwaleero mubadde mukyawakana kakati ebunjako waliwo omuntu akakasiddwa okufa Ebola olwaleero waliwo gomba kakubansiri waliwo afudde Ebola ate era amawulire gaffe gatutegeezeza wano okuva mu ddwaliro ly'e Busoga nti ennaka girira bisimanyi biki naye waliyo Ebola omuntu omu afudde kati abo baweza abantu 7 ate era omuntu atugambye ebunambutye naye waliyo afudde Ebola bagambye bafune different locations nga zirimu Ebola okwetoloola eggwanga lyonna era woolabira ku Ibirisi oba Alimauti bagenda kukomawo wano batandika okugamba Ebola azuuliddwa mu kitundu kye Kinyamatama yo gavumenti kyeyagala nti yo Ministry of Health ebaweeyo locations nga 3-5 balangirire abali obubi balangirire n'abafudde basobole otuteekamu lockdown naye eki kye balwanyisa mbuyize Excellence Kyagulanyi ali mu Uganda akomawo essaawa yonna ogenda kulaba Alimauti Nabimwa ne Ibirisi Mama Kireego nga bayimiridde batubulira nga Ebola ekasambya bagenda kuleetayo obwalo yalo obutonotono eyo ekivudde bannange mubadde mukyali awo omusaza lya Ssaabasajja Kabaka leero simanyi mbunago okusawa 6 aga CBS gabeera ga bitundu bya mu Buganda naye ate ku CBS bwe basoma amawulire g'ebitundu by'omu Buganda tetuwulirangako ag'omusaza Buwarabu naye CBS mwe bisajjamu ebimafiya by'Emmengo nja kukuba omuntu engolo awo Emmengo maye nja kukuba engolo kwa kakatu esaza Buwarabu esaza lya Ssaabasajja Kabaka ku ssaawa 6 mu mawulire g'ebitundu by'omu Buganda temutusomerangako ku saza New Jersey